Abalungi nsanso okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo okujja. Ntuuseemu koleeti olw'ebibeera emabega w'emizindaalo era embeera si ya bulijjo, naye tujja genderawo kyonna ekinaabaawo kye tujja okgenda nakyo. Olwaliro ennaku z'omwezi ziri 2. Olwaliro ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2022. Mujja kunsonyiwa tugenderewo nga bwe kiri. Waliwo ebitagenda kutereera, ebitagenda kuba birungi, naye tujja genderawo kasita message ebeera nga eyiseewo. Mbaniriza sharing a video as much as possible. Nkusaba oyite munno omugamba gye tutandike program yonna nga bwerina okubeera. Maureen Skin Care ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu ojja ku contactinga Maureen Skin Care yajja okubeera ekyokuddamu eri olususu lwo. Bw'oba oyagala okukuzimbira please osobola okugenda ku page yange olabe ebimu ku biriyo ku nsonga y'okuzimba. Osobola okujja mu kabokisi ne nkubuulira ebisingawo. Osobola ocontactinga admin wange. Osobola okutuuka ku nsokuwa contacts n'ogenda gwe wennyini n'oyogerezeganya n'omuzimbi oyo n'omanya ebisingako awo. Tulina YouTube channel eyitibwa SPS Mowire Bible and Politics. Osobola okugendayo n'olaba video zonna z'otaalaba gyeziri mpitirivu nnyo era Mukama ajja kukola bulungi bw'onooba oyiseeyoko. Tugenda kubeera nga tugenda mu video y'olwaleero. Ogenda kuwandiika ekitabo ky'Abafiripi, Abafiripi essula 3 okuva ku lunyiriri olw'omukaaga okutuuka ku lunyiriri olw'omwenda we tugenda okusoma olwaleero. Bafiripi 3 gwalina eby'oluzungu Philippians chapter 3 from verse 6. Osobola okuva ku verse 1 n'osoma chapter yonna, naye nze ngenda kwogerako awo. Olwaleero video y'olwaleero nziza okubagamba bannayuganda nti tusobola okukola bye tulowooza okukola, naye nga bye tulowoozaamu okuba amagoba nga si magoba, nga yeroosi. Nga byolowooza nti ate mune kino sijja kukikola kubanga ate munayenza, ate nkola bigundi, ate ngenda kukola bwenti, nga oli muloosi okola loosi, naye nga byoganya okukola mwemuli amagoba amangi, naye nga tokimanyi. Awo we tuze okusoma olunaku olw'olwaleero. Naye nga sinagenda mu bye tugenda okusoma olwaleero. Ab'e Boston temwerabire Boston ng'ennaku z'omwezi 3 waliyo okwekalakasa n'okulaga obutali bumativu ku nsonga ya obujjanjabi n'obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka n'okulagajjalira ku balagajjalidde Ssaabasajja Kabaka. Tewali kisobola okutulemesa oba okutuyimiriza okulwanirira Ssaabasajja Kabaka. Bajjajjaffe babagamba nti Obote asazeeko olubiri n'emmundu n'atirale. Ku basirikale abaze okuba olubiri kuliko Amini, kuliko Museveni, be bagenza okuba olubiri. Museveni oyo yaliko. Abaganda ne bavuga amagaali nga balina emisekuzo, effumu n'ejjambiya, najjolo, ensaamyo, ne babikwata embazzi, ne bagenda ne balumba Obote mu lubiri, ne balumba Obote. Obote n'alyoka alaba obugaali nga bukkirirawo buyita mu Kabaka Njagala obukkirira bawete koona wali. Eyo round about bagiyita wakati. Ne bagenda okulwanirira. Tewali ekisobola okutuyimiriza okulwanirira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Ekyo tekiriyo, bulijjo tugamba waligwa we tuligwa. Simanyi mbuna omusongamu obusonzi bwoti.
ng'owedde omusajja yayitawo ne kukumusongamu n'akola n'ebisingawo kisingako n'okumusongamu waakiri ali kusongamu olunwe ali kusongamu embazzi ndigimeketa so Boston yaganye wamma kyemuba mukola mugire mu Gomesi mugire mu Lubugo ayinayo olubugo yambala olubugo mwambale olubugo olugoye lwa Buganda mwambale Gomesi naye making a sure nti tekuliko lwedi tuyambala lwedi ejja kugira lwedi yo tusoke tugiwumuze tujja gireta mu bibiri bino bya Ssaabasajja Kabaka mwambala amakanzu nalabye kombo omusajja wa Kabaka katoka jubi ayambadde etayi mbwasibye etayi olwo tumutye teri kintu kye twawanga bamusiba matayi ekyo kajubi njagala nkubuulire gwe kajubi muzeeyi kajubi weba mbusimanyinga Minister wa Kabaka bwe yayogera Minister wa Kabaka kye yavuddeyo n'ayogera ku bulwadde bwa Kabaka Kabaka mulamu alanga bisakaate tebasobola kutubulya Kabaka mulamu oba so mulamu ajjanjabibwa oba wakiri mwandize at least mwandize ne mutugamba nti temukyakyala Ssaabasajja Kabaka ajjanjabibwa lokali ewaka mwali tugambye tulinawo wano omusawo amulumika nalabako ku musawo alumika omusawo akulumika n'akujjamu ekinyira ekiwundo n'akujja ekiwundo mu nkwawa gamba mwana wange nga baakuloga n'akujja ekiwundo mu nkwawa oba yo chemistry ki n'akujja ekikere mu kutu temubirabangako ebyo naye bamwe mubeera anti mubeera California temulina bikere omusawo omuganda ajje waka n'akulumika mu omunya n'akukola bw'ati omunya ne guyita mu kibatu n'agamba babadde bakuse latent n'owaayo ente eyo kubanga akuggyemu ebibyo badde bikutambula muna empulira ekintambula kiva eno n'akugjamu eggongolo mu nnyindo eggongolo ne liva mu nnyindo n'ogamba mwana wange muzzukulu obadde ofudde wakiri mwandi tugambye nti waliyo omusawo alumika Kabaka omuntu n'agumagumamu nti eri akikuttemu naye temutunnyonnyola oba ajjanjabwa temutunnyonnyola oba balumulumika bulumisi temutunnyonnyola oba yabaaki Kabaka yabaaki kati tetukyayagala temutunnyonnyola Kabaka tetwagala kujjanjabibwa tetwagala Kabaka kujjanjabibwa mu Uganda Kabaka atwalibwe ebweru ajjanjabibwa ekyo tewali kutunnyonnyola mulanga kisaakaate mbuno olw'okuba osibye ettaayi twakalaba amataayi buli atubye buli muvuyo we guli mutaayi ng'ojja osibye ettaayi kyova olaba kakati buli muzibu abeera mu kakofiira ka lwedi temutunyumiza amataayi era toddanga onogamba mbuleka mbatiise ntekeko ekkooti mwawula bibanja nedda totunyumiza mwawula bibanja leero bannange baffera abantu b'e Boston ndabyeko abasumba babiri omu mbuno ye Serugo waliwo wano omuntu nga green card bagikwata sebo tetukyagala green card kati twagala red card waliwo deliverance olwaleero wane Boston bagenda kunaaza ebigere naye ab'e Boston oyo omusajja Serugo bw'abanaaza nange ngenda kujamba naaza enkwawa nange nja kujamba naaza ab'e Boston Serugo mumumanyi oyo omusajja niye bane buli musumba juzi Kiganda yagambye Museveni otuokesa tubadde tugenda e Bulaaya ne tukola sikuweereza teyagambye kuweereza tubadde tugendayo ne tukola naye kati tetukyasobola wano tewakyali ssente balamu eri yayonoonyeyo ko Museveni sirika balamu ngenda mumusootinga tewaliyo kisaakaate nga Kabaka mulwadde tewaliyo ate Boston nze njesiga ekyo kibinja kyange kyakusatu ekisooka kiri mu Arabu country ekyokubiri kiri wali Sudaani ewakakweregi ekyokusatu kiri wakati mu Uganda ekyokuna kiri Boston awe Boston awo eya force weeri atirale weeri kati katulabe teri kisaakaate nga Kabaka tannajjanjabibwa teri kisaakaate ate kyaki tugendeyo tuzine olwo nga tukyacyanca lwa bulwadde bwa Kabaka niba nange Buganda yabaaki mbu minisita yalanga nga minisita wa Kabaka bwe yagamba kati tutunyumiza minisita Kabaka mulwadde
Katoka jubi gwe katoka jubi wagende Uganda ne bakukwata government ne kukozesa endagaano okuta gwe oza tetubamanyi oza tetukumanyi bakwatira ku kisaawe endagaano ze wakola nzirete sente ze wali anzirete gwe musajja gwe wummula temutunyumiza na gaboozi gammwe oza sikumanyi mbuno musajja wa kabaka katoka jubi totunyumiza gaboozi waliyo okulaga obutali bumativu nga 3 omwezi guno kabaka jjanjabwe mujire mu kooti nammwe wamma naye temusiba amatayi ga tusiba tayi wamma jireke mujire mu Gomesi nga muzisibidde muno tukungubaga mweno musaaga ffe bwe twazuukuka nnyo abe Boston mbamaze tugenda kwekalakasa sibwa kabaka wa Buganda yeka bakabaka bonna kabaka webunyulu naye kabaka webunyolo aliwa kyamugambe Boston mu diaspora tewaliyo banyolo tewaliyo banna Uganda fena tu representing obwa kabaka bonna kabaka wa Rwenzururu ali mukomera ku nsonga ezitayina makulu Museveni ye yatta abantu nerweru byonna ngenda byogera koleka nfunzo obudde ntandikirewa bannaye mumanyi nti Museveni atututeko Uganda mpola mumanyi nti Museveni atututeko Uganda mpola Uganda agitutte nga mwefuula abanoonya school fees w'abaana ate nga n'abaana agenda batta mukimanyi nti Museveni atutte Uganda okimanyi bw'oba oyina license driving license simanyi mbuno terieza East Africa bw'oba toyina ya East Africa ne bw'ogitwala mu banka tebakuwa ssente tetukyalina passport ya Uganda kati wotasigaza kiwandiiko kya Uganda ng'olina kya East Africa senga obudde bukya ku machanga bakutadde anti East Africa ne babateeka mu bimotoka ne babatwala mu kampu e Tanzania obe Rwanda anti East Africa erwandiko mwina bya East Africa Kongo eri ku East Africa bajja kutwala bakusule mu bibira bye Kongo ng'olina driving license ya East Africa bagalewo ensalo mwe banne Uganda mutudde musirise Museveni eggwanga alitwala tebakyakuwa ssente zo ng'olina driving license enkadde ng'olina passport enkadde kati ate negundi agenda zikyusa endaga muntu akuletera za East Africa kale aba basajja bye mulabanga achievement zaabwe ze downfall za Uganda ne Buganda nabbi yayimirira eruweru n'agamba abaganda mugenda kucha ku machanga temulina location mu Uganda nabbi yakyogera ate mwe bana Uganda kamba buli mwe muwulire kino ekigambo bino ebintu bino ebibadde ku social media mu bikomye mbasaba busabi mu bikomye we nagenda okuddamu bitambuza kimanye nti ejjirya ngali n'akannyo ne bukumbu yakukutte mbabulidde fenna twakanyiza lumu His Excellency yabadde mutufu 50% n'omwana yabadde mutufu gundi 50% ekikumi nekigwayo 50 plus 50 tugende mu maaso tukuli kina makulu omulabi waffe ye Museveni tayamuddayo mbusimanyi gundi addamu gundi no ebyo kati tubikomye oba twatomedde kakati tutereze ekintu tugende mu maaso sa kisana nkuddamu gamba ate gundi yakoze nze kumacha nze abasinga leero njogedde nabo bonna leero njogeddeko ne Professor Kajubi ne mugamba Professor eno ye stand yange ku nsonga bweti n'abalala ne njogera nabo so kati ekyo kikome omulabe wafaleme kucha chancha mbabulira Museveni agenda kujja akole omuwato aba NRM ba bloga ba NRM bonna baba wadde eby'okwogera ku kintu kino ate temugeze okujjawo Commander in Chief ayina okusigala nga Commander in Chief tewali kuddeyo temuddamu ne mwamenye etteeka lya social media ekyo tukibasonyiye era ne social media ekibasonyiye temuddamu okumenya tuteekwa okuba ne Commander in Chief oyo yitagambwako omusajja Seka yagamba jalalu amateeka gali ku social media mwagala gamenya ndabyekani gundi ono makolo mbu kano kabagezi mweka akabaka weyolera kikakulumye ntega tewali kalumye ntega ekyo kikomye kati
wenna agenda okukiddamu manya bukumbu akukutte nze Museveni mu bagenda okuloga siriiko mbabuulira nze Museveni andoge bibukumbu bye buno byenkwate no nze siriiko kubakwatibwa bukumbu omulabe waffe ye Museveni ekirala Ssaabasajja olutalo lw'abano NRM ne banne bali olutalo lwabwe luli mu kwawula Ssaabasajja Kabaka ne His Excellency bateekewo obukuubagano obutaliiwo His Excellency ali mu kukola gundi kulaba Ssaabasajja Kabaka sabagamba tena agenda kulaba Ssaabasajja Kabaka kati ebyo ebintu bikome kuba agenda kulaba Ssaabasajja Kabaka toddayo kukola comment yonna toddayo kukola post yonna His Excellency ali mu process ya kulaba Ssaabasajja Kabaka kati ekyo mukireke Museveni anoonya kwawulamu nga Ssaabasajja Kabaka nga Buganda ne Kyagulanyi era bateeka waawo ebintu ebyo ebitalina makulu kati mu bikomye kuba ekisooka ffe bannannyini social media butugamba nti ekyo tukisudde mu kasero tukisuula mu kasero nekibula nekibanga ekitaliiwo nkugambye babakuŋŋaanyiza ne bababuulira ebyokwogera kati bikome Ssekyawo tewabaddeyo nnyo meeting eri awo kubanga Museveni yeetegekera okwogera ku olwaleero abadde alina okwebaka n'okusiiba yasiibye si kunywanywa abeera wate nga anywanywa ate gundi ejjule ate bamugambe esimu lulagira tugire tujjeyo ekintu era agenda kujja muyala naye olunaamala supiiki y'olwaleero agenda okulya ebindaazi kuba enjala emuluma agenda okulya ebindaazi agenda okunywa buli kyasanze kubanga talina kunywanywa talina kubanga akkuse olwakiyulino baaga babalimba era yeebase kuva jjo yeebase yetegekera speech y'olwaleero mbabuulidde so ebyo ebintu bikomye mwebale nnyo mwebalire ddala now mujjukira bwe najja ne mbagamba kansoke ku fulani waliyo nga 25 26 na 27 Uganda tetugenda kukola tugenda kubeera waka fenna abakwatibwako kino kiva mu wa RO fulani ayagala alabe emitima gyammwe bwe gyenkana senga abaana bammwe bajja abagenda okukyaniriza muli mutya bwe mulemu okusigala ewaka mmwe munsabe emmundu munaazikwata mumanye engeri gye ndi mukusa olwaleero njogedde n'abanene mu poliisi waliwo omunene mu poliisi gwe njogedde naye nankwasa banne ba DP Saaba batusuubiza okutuwa emmundu batusuubiza okutuwa amula namba weewaawo mu Mukama waffe muddemu muzanye poliisi temulabanga poliisi mugivuma okuba embi waliwo ba DPC basatu abakkiriza otuwa emmundu kaakati mugende mukole temuddamu okunsaba emmundu nga mwalemedde otuula awaka mbabuulidde RO fulani ayagala kumanya engeri gye mwaniriza change wano bwe tugenda okusooka okulaba oba mwagala change ebintu bye mukola nga musuubira mu birimu amagoba temuli magoba mulabye abatembeeyi ku kkubo leero saabagambye nti bagenda kuta abatembeeyi olweno demonstration gye tuliko saabagambye nti bagenda kuta abatembeeyi mulabye abatembeeyi mu tawuni ate nammwe batembeeyi mmwe muddeeka mutuule mukoleko zino ennaku nga 24 lwe mukoma okukola mukitegedde 25 26 27 teri kukola njagala okwebaza abantu abatandikiddewo okukola ekintu ekyobubaluwa wabula obumu ku wetukoze bw'oba osobola okutuyambako obu flyers 3,000 13 zikolebwa emitwalo 15 tukolereyo flyer tukolereyo flyer za mitwalo 15 oba 5 zine nnako isigadde okutuuka nga 25 nga 25 nga 24 Uganda yonna ebeerenga ekitegedde gwe ekyokubuuza zinaatambula zitya kireke ekyo kireke RO ayina ba coordinator mu buli kitundu ky'eggwanga lino
era tumanyi bwe zijja okutambula buchenga ziri nyakapiripiriti ziri kabongo ziri weya ziri kisoro ziri eri ewaffe Ndegwe eri waggulu Rubanda Ritenga Rubanda Ndegwe Kiyebe Mushanji Kayonza Kitobi eri mu nsozi waggulu budda kucyanga gyeziri mutemufaayo kwabiri Isingiro Kankingi eyo Kagango Kachwampale zijja kucyanga zituuseeyo mutemufaayo tukolereyo fulaya gwe inbox me ongambe fulaya ezo buchenga nkubuulidde zigenda kuyingira Kenya zigenda kuyingira Rwanda border to border zirina kwezisigaddeyo zigenda tambula sagala abantu ba mu byalo kugamba mbu tebafuna information mwebale nnyo mwebalire ddala abakitandikiddewo dda waliwo abawandiisi obuwandiisi waliwo abakoze twagala tu designinga akatunga omuntu bwakalonda kamutwalira okusomako kuliko enjuki ebuuka kuliko egundaga ate kiki kino awo wakisomera nagamba ngamba dde saakitegedde kutuula waka okay atuleke waka batata mutuleke waka mulaba abaana bamama mutuleke waka mukibereka abaana balina envunza naye mutemumanyi abaana balina envunza temumanyi abaana balina ensekere abaana balina ensekere z'omungoye naye mu ensekere z'omungoye zibanjeru zo teziba za bulaka obeera otudde naye ngo ezo abaana bazina mu ngoye naye mutemumanyi mweteza abalumako mutuleke waka mwekebejja abaana bammwe abaana tebanaaba omuyita omugambo wange omwana omukebera wano oba wano ku kakongovule wano kano ekinywa ekyo akakanya akali awo ogagambulawo bwoti oluntu n'omanya nti ono omwana tanaaba mukebereka abaana bannange waka naku 3 nga muli waka mukyuseeko ekitanda ekibadde kitunudde no mukiteekeko eno TV ogize eno olabe kye bayita TV y'omu kisenge ng'obadde ogikyusiza ogizizza eno ate nga lwebadde ogirabira eno kakati ogize eno olabe ebyokola bingi nnyo ewaka ezo ennaku 3 ojja kuba omaze okutereeza awaka buli kimu olimeerimeko wammanju RO abagambye bwe mutatuula waka temuddamu musabe emmundu mumuleke mbabuulidde poliisi etuwadde emmundu ekyo tekiriko kubuuza ate njogera ebintu bino mulowooza nsaaga nyinza n'okwogera DPC oyo poliisi etuwadde emmundu mbabuulira ate banankola ki njugira by'amazima nabasuubiza ekya UPDF okufuna data wa UPDF bannange mbabuulire eno guno omulembe gwe tuliko guno basiginola bennakafuna bamanyi omanyi basiginola bennakafuna mu UPDF data waabwe atandikira ku kye bayita kampani nagenda nga alinnya paka mu database wali kati sina kye siriimu naye bannange RO mukama akutukuumire RA mukama akutukuumire basiginola mukama abatukuumire ba IO mukama abatukuumire mwenna bayimiridde ku mulamwa gw'abantu naye Museveni simanyi oba oli safe simanyi lwaki todduka Museveni ojja kubula nga yitira Museveni ojja kubula nga yitira wanudde tukunoonye ng'ensi yonna temanyi wawooli kale ba basiginola Museveni tulina okumu updatinga buli bwe tutuuka ngenda okwogera ekintu nga takinaako solution mbabuulira ngenda okwogera ekintu mba mpeereddwa obuyinza kubanga omuntu agamba ate abyogedde nze ndi mwogezi wa kitongole kakati kugamba gwe gwasinga ekitongole ekingambye genda bibino genda obategeeze bino tulina obba updatinga paka ku ssaawa esembayo nababuulira najjalo ne mbagamba tewali muntu gwe nawoninga kufa Museveni gwagenda kutta atagenda kukiregako Winyidolo yabadde afudde mbabuulira waliwo ebintu ebimu nga temujja biraba ku mawulire tebiriiyo Winyidolo nabagamba Museveni bw'abagenda Museveni akozesa omuntu ow'omu nnyumba yo Winyidolo ekyamutuuseeko ate teryabadde eddogo lyokka wulira eggulo recently bakutte omukyala former MP wa Gago district
agago simanya agago biki former yesimbawo mwagago erinnya lye bamuyita Lilian Ongom mulamu wa Winyidoro yasoobye ekiro n'agenda mu maka ga Winyidoro agasangibwa ku kyalo Patongo mu Agago district n'agenda ng'alina ebintu ebifaanana eddogo teryabadde eddogo lyokka yabadde alina obutwa bamukutte asima aziikawo ebintu security n'emukwata gwe bw'oba oyagala okimanya inbox me akiwakana nabagamba Museveni yakozesa Winyidoro okutoolanya kati akozesa mulamu wa Winyidoro okutta Winyidoro naye Winyidoro senga bakusse kwabaddeko n'obutwa naye byonna babifudde juuju mbabuulira tewali muntu gwe twawooninga nga twakuteeka ku sigino nga togenda kukirabako bala mwawunya embugo sikakuba yenna nyini people power aba people power bagenda basuulamu omuduli gwoyo omulenzi oyo bala mbabuulidde aba security bakutte omukazi former MP kiro ali munzikiza ali wana asooba asima asimba agenda ateeke ne mu mmere mulamu we temwina we mugenda kubiwulira temwina we mugenda kubiraba Winyidoro genda oli embaata oba sekoko tolya nkoko genda oli embaata oba sekoko bakamala okwokya ofiisi y'ejjuuzi ate eyo ye yajoocha naye kakati bagenda gamba nti naabo be bajoocha nedda Winyidoro ye yajoocha okubuzaabuza obujulizi bw'ebyobugagga bwa Oranya kati yakozeseza mulamu Oranya mulamu wa Winyidoro yennyini awe Winyidoro obutwamba gundi mbabulya naye omuloga alina emmere yetabulwa gwatta Museveni kati agenda Winyidoro agenda wabe wa Museveni ate oyo omukazi former presidential advisor oba nakakati obeera akyali presidential advisor presidential advisor oyo omukyala bamuyita Lilian Ongom Lilian Ongom kati bonna bagenda wa Museveni abatuuze gwe lwaki okola bwotyo oba banno obutwa wama ani sije Jesse Justice Chief banayi wama ngenda kukwongera obukuumi bagala kukunzitira kugamba bagala kukuta gwe badde osimba biki ado bitwalawa kale mutabagane bannange mwana muli bantu emu oyo ye Museveni Winyidoro agenda kusibira mu State House kuwaaba omuloga ayina emmere yetabulwa gwatta Winyidoro Museveni agenda kukutta ate mwaka guno nkubuulidde mwaka guno akwagala mutta naye abantu tebannabala kusiimula maziga bakyakaabira Oranya omuzinyi omukulu owa kalicho dansi ate naye babadde bamukimye si ye yali walinga bagayita batyaga amazina yalitaddeko ebyoya byegundi byensuma naye babadde bamukimye oyo ye Museveni abantu be waggulu eyo mugenda tegeera Museveni yani omanyi temumumanyi Winyidoro bw'anaamala okugwa ne mumwongera ku bali abayitirivu maybe mujja kutegeera mujja kuzuukuka naye olunaamala okufa agambe Winyidoro alina omwana nga Justice nti tumwekya Chief Justice ate lwaki ate tuba tukijja mu nyumba no family efiiriddwa ate omulamuzi afudde ate tugirekereyo no omulamuzi abadde akola kabongo kati agende e Kampala atwale ofiisi ya kitawuli mu maaso mukube engalo oyo ye Museveni alinga mmese akuluma afuuyirira wotegerera nti emmese yakulumye sawa nga 2 ng'oli ku kkubo otambula ogenda ku ssomero nogamba naye ate ng'olwaleero ebigere tebibalansinga olwotambula ogira no ogenda okukola bwoti nga wansi waliyo omusaayi tebiweddeeyo byebyo ngenze mu politics kangendeko wano mu politics w'olwaleero
Computer Misuse Act of Nsereko. Nsereko alese etteeka lya computer. Era okwogera ekigambo kyonna bagenda kusiba okusharinga gundi yonna nga nannyini yo takugambye. Kati mwe abatwala video zange ku YouTube bwe muba temumaze kuneebuuzako mbamaze. Mbamaze. Sibamaze mulowooza. Etteeka lino liriko ebibonerezo ebikakali ennyo. Togenda kwesimbawo paka emyaka 10. Myaka 10 nga teweesimbyewo. Ate bakusiba emyaka 7 bwolemu okuwenga simanyi ya bukadde 15 simanyi abiri mu bumeka. Okitegedde. Wulira. Era tukoze kino nga twagala okuzza ensa mu bannabyabufuzi ne mu ba leaders kubanga okubeera leader olina okuba ne some values. Ate lwaki oba okola bw'otyo? Kati omulamu omukulu kino ekintu nakyogerako lwe baasooka kyogera. Ba leaders mwefuge ate muddeemu amagezi. Nsereko ne banno muddeemu amagezi. Amateeka naye mwe mulikolako dye etteeka eribakwata. Era kiva ku ky'abantu obateeka ku social media n'okubayisaamu emimwa. Etteeka mulireeta kutugaana kwogera. Kati kambabuulire kino. Waliyo abantu abatalowooza ku byabufuzi. Ngera ebyo bye mugamba mbu tojja kwesimbawo okutwala emyaka 10 akakawaayiro tekankutte. Kubanga ne bwe seesimbawo ndya. Era siyagala byakwesimbawo. Abantu jjo wano be bagenze ne bagamba taata mutabani wagenda tukwata munna mugamba bakulimba wamma. Oli omwana atologoloza tatumaze bakulimba. Sigenda kwesimbawo. Sikiwulira. Bwe naba nkiwulidde kinaaba kyalula naye sikiwulira tukinsuza nga nti mbeerawo nneme kwebaka kulwokubanga njagala kwesimbawo emawokota oba ebuwama nedda. Kati ebyo tebiina makulu. Tetutya kkomera. Ne mukomera boogererayo. Ne mukomera boogera. Tujja kwogera mukikoze kutusiba mimwa. Kati obuwaayiro bwonna waliwo bbe butakwata. Naye mumanyi lwaki bakikola bwe batyo. Museveni yayonoona ebintu byonna. N'asigala ng'aleseewo byabufuzi ebya sayidi ye. By'olina okubeerako ofune emirembe mu Uganda. Kati kambabuulire tetujja bbeera ku sayidi yammwe. Tetujja kubawagira. Tetujja kutya kutusiba. Tetujja kutya kintu kyonna ate tujja babuulira amazima. Kyemugamba eryo lyetteeka erisoose bukya palamenti ya Uganda ebeerawo. Lyetteeka erisoose okukolebwa. Era mmwe ababipikapika mmwe mubiwadde n'amakulu. Bakikole bakiteekaawo. Etteeka terikkiriza kutta. Museveni teyatta abantu e Masaka. Etteeka ligaana okutta. Omuntu okutta munne bamukwate. Museveni nga temunnamusiba. Jjo yasse omwana w'e Makerere. Taliwo. Tugenda bakalakata. Nsereko wa Ssekyamani we Lusi 5. Wa gundi. Wekamwocha. Nsereko wa Ssekakooza. Kati Nsereko wa Ssekakooza. Kola teeka eryo nkiddemu. Nsereko wa Ssekakooza. Omanyi mmwe mulowooza mbwe etteeka ebyo by'abaasoma. Ffe tetumanyi mateeka. Tetumanyi mateeka ffe. Bayibuli egamba nti Yesu yatujja mu kikoligo ky'amateeka. Ffe tetufugibwa mateeka tufugibwa Bayibuli. Egamba mumenye amazima. N'amazima gabafuula ab'eddembe. Tetuli baddembe lwa mateeka. Tuli baddembe kuba tumanyi amazima. Museveni yatema abantu b'e Masaka. Nze ndi wa ddembe. Kubanga nakyogera from day one nga tebannaba batema. Ne mbagamba mu meeting eriwo bagenda ttema ebijambiye. Ne mbibabuulira ne babatema. Ne mbabuulira abaabatemye. Ye n'atulaga abaatema. N'olwaleero obujulizi bwabuze. Richard Birivumbuka yagambye banyongereyo omwezi. Nsooke nnoonya obujulizi. Nedda. Birivumbuka nkuwadde omwaka. Naye Ssegirinya ne Ssewanyana bafulume badde ewaka. Nkuwadde omwaka onoonya obujulizi. Nange ndeeta obwange. Museveni Kandiho Kayina Mizimu ne Kayihura be batema abantu b'e Masaka. Nze nnina emirembe. Nze ndi wa ddembe. Bayibuli yekyogera mubeere n'amazima. Bwe munaategeera amazima gajja bafuula baddembe. Nze siri mu banoonyereza. Kuba amazima ngamanyi.
tetuli baddembe lwa mateeka, tuli baddembe lwa mazima. Amateeka gonna ge bakola buli we tubabiriitiriza enkuŋŋaana Order Public Management Act of Bill of the Constitution of the Republic. No gathering, no more gathering. Je waliwo omuntu eyangambye naye je wayogedde ku luzungu ng'olinga nga lumanyi kati okuva nno olwaleero njagala tuyogere oluzungu lwoka kwegamba munzalawa mu luzungu. Lwe mulimpulira mujja gamba ate kati mpuuga ate kati yazze mu ASP mumanyi ng'oluzungu mpuuga ayogera oluzungu ne Ssennyonyi mpuuga Ssennyonyi ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda Pastor Kayanja Ssaabasajja Kabaka wali mumuddeko ng'ayogera oluzungu. Nze aboogera oluzungu mmamanyi n'afande Katongole mwali mumuwuliddeko ng'alwogera. Abo be basinga oluzungu mu Uganda. Wulira nsereko kankubuulire kino ekintu ekifuula liido ow'ensa si tteeka lya social media. Liido ow'ensa tabba kalulu, nsereko twabba akalulu ng'ojja toli liida wansa. Ekyo saagala tugire enamba yange eri +974 33 93 96 39 njogere ne betwakabba nabo bonna mbateekemu ne benti kati mboogere waliwo benti abanzaala. Tiimu yonna njogere ey'ekagugube njogere ey'ekamwokya njogere ey'omu Kisenyi njogere yonna njogere bonna mbamanyi bonna nga bwe twakabba ku Civic Center mboogere. Gwe vaayo gavumenti tewajja na kubba kalulu. Okumanya twakabba twatandikira ku ka NRM ako gw'olina ensa oli liida ayina ensa si bakubbira kalulu wandiyiseemu oyina ensa gw'olina ensa gwe wammalamu n'ensa gwe wammalamu ensa. NUP yentaddemu ensa NUP jo ye yanteekamu otunnyo nange nenziramu otunnyo naye luli nali sikyali mutunnyo nga mwansuula ku kasasiro banninnyirire. Bayibuli egamba nti omunnyo bwe guggwamu ensa nga mutabani wa Katongole bamusuulanga mu kibuga Kampala ne bamulinnyirira. Bayibuli yeesomesa ne munsuula mu kibuga buli ayagala n'alinnyirira ne batandika n'okumpita muzeeyi. Muzeeyi gyebale kale nawe gyebale kale muzeeyi wabba kuli ku bitala gundi sente mmeka. Ekintu ekyo ne kinnuma ne nkuteekako ne nkuvuga ne nkutwala eri ku gundi ku Uganda House ani gw'oyita muzeeyi ne nkutwala ku Uganda House ne nkusuula eyo. Kati awo n'oyongeramu 10,000 ezo okudda ku bitala ate nga nakujje ku Namirembe Road kumpita muzeeyi naye NRM ye yali emazeemu ensa ne bansuula ku kasasiro ensi ne nninnyirira ne munfuula kakwerege ne munteeka mu nsi y'abakwerege. NUP nejja negamba nedda tunoonye kiri ekyabula ne bakisuulamu otunnyo. Kyova olaba bw'ozannyira ku NUP bw'ozannyira ku His Excellency Kyagulanyi Commander in Chief, we have to protect him. Alina okusigala waggulu awo nja kufuirawo. Nsereko kankusomesa omukulembeze alimu ensa takola byokola. Nsereko okimanyi nti mu kalulu ako wayokya ennyumba ya Secretary wa Nyakaana. Okimanyi nti mu kalulu ka 2011 wayokya ennyumba ya Secretary wa Nyakaana. Twali mu kampu emu. Nsereko saagala weegaane. Oyina ensa kati njogeddeko ebyo. Leeta etteeka lyo tujja kukalakata n'etteeka lyo mu ngalo. Ffe tetunyumiza gaboozi, ffe tufugibwa mateeka. Olwo Yesu aba yafiira ki? Yesu yafa kutujja mu mateeka ga Musa. Mwamuyina etteeka erisinga erya Musa. Olaba Yesu yakola amendment n'ajjawo gaali n'agamba kakati mufugibwe Omwoyo Omutukuvu mutegeere amazima n'amazima gabafuula ab'eddembe. Gwolowooza olina amateeka agasinga aga Musa? Alaba nange mutabani wa Muhammad weeyagaliza Abudulu, mutabani wa Budulu Nsereko. Muleeta amateeka gammwe tubakalakate nago. Wano mwagamba social media tumutekeko gundi bajja kuvaako twavaako. Tetuliiko tebajja
ngana tulina WhatsApp group. Tulina WhatsApp group. Tetuliko neyogeredde wano ekigambo ne ngamba tuwandiika obubaluwa genda olabe ekiri e Uganda. Gwe buli kapapula kosanga kaleondo olabe ekiriko ate tetunnaba. Bugenda kukyanga kam ezeeko wano. Okitegedde omukulembeze alina ensa ife tetugenda kugenda mu politics wa moyo w'ekisiru byolowooza mbu ffena tetujja kwogera olw'okuba twagala okwesimbawo. No, tusobola okubeera baliida nga tetuli mu politics. Tusobola okubeera baliida nga tetuli mu politics. Olw'okuba mwayonoona ebintu byonna mulowooza buli muntu agenda kwewumbako ajje mu mujooge. Waliwo be mutagenda kujooga. Bwekuba kutusiba mutusibe ate temujja na kutusiba. Ekyo nkibabuulira. Naye kola etteeka eryo mwana gwe. Omanye emmumbwa nga bwegwerera. Omanyi bagenda ne basa emmumbwa ne bagisa nenkola ki. Neggwerera n'okasanga nga katono bwe kati. Kola etteeka eryo tujja kukukwata. Ojja genda okuva mu kkomera ng'ogw'omumwa nga gugweredde ng'emmumbwa. Si gwe gulina omusongovu bwe guti. Eryo etteeka lijja kukukwata nze nkubuulidde. N'ogwo omumwa bajja gusanga nga gwa kikuggu nga gwa kitundu gukoma eno nga si gwe guli gwe wakozesa etteeka. Anti wagukozesezza etteeka nga guli guti bajja gusanga gwefunyiza guli bwe guti nga gugweredde. Genda obuuza Maama Mbabazi. Yakola Order Public Management Act Bill of the Republic. Kawesi yamugamba yingira wano tugende. Yingira tugende. Yingira anti gwe wakola etteeka. Si gwe wakola etteeka ate okuba enkuŋŋaana yingira tugende. Namugamba nze omanyi yingira tujja biraba yingira n'amutwala. N'agamba kati eddembe ly'okweyogerera nga gwe wakola Order Management likole ate njagala liyite lyonna lwe linaayita ngenda kujja wano nkulageko. Lwe linaayita nja kujja wano nkulageko gwe ne Museveni. Ate omanyi mmwe mwefuula abakabi yenna ayogeza jjoogo kulw'okuba akimanyi era lirina okuyita. Muleete tukubaganye ebirowoozo. Kuba kati era ebirowoozo njagala liyite temutawana kubaganya birowoozo. Muliteeke mu constitution lyonna nga bwe mwalireese. Temwamendingamu yadde. Temwamendingamu. Mulireete. Olabe. Wakamala okuwasa mukabayimbi wano juzi. Mukabayimbi yenna wamuwasi. Abayimbi wabawasizzaako mukazi. Ne bakusiriikirira bajja kukwatiramu eryo etteeka. Fatuma lijaddi ulira njagala omwaya gunnema bajja kukwatiramu eryo etteeka. Fatuma wamuwasizza gwensereko mbusimanyi kakati mutuswaza ne kubuko mwe mugenda obikola nga temukimanyi nti no muyina obuko. Yesereka mukoddomiwo nsereko wawasaawa bakoddomiwo yo kyabamanyi oyinza n'okubanga wabaddingana n'obadding gwe musajja gwensereko tolina kyongamba ate gwe nkumanyi nnyo. Kati temutunyumiza biteeka byammwe mubireete tubakalakatire mu biteeka byammwe. Walayi lwe linaayita mwenna ngenda banoonyako profile mwenna mbagatte. Museveni yasse omwana w'e Makerere agenda kutta ab'omu finals z'amasaza agenda kukuba ennyonyi ku kisaawe Entebbe. Oyo Museveni mbyogedde yali agenda kutta ab'oku Nasarodi taba kuba Katonda. Ate mutugamba ki? Eno social media gye twasigaza ne bwe musaddaako enjiibwa. Ne bwe musaddaako enjiibwa. Mujja kakasa ekyabaleetamu wajja kakasa ekyakubbisa akalulu ka Nyanzi. Kati senga nawe olinganga gundi. Mugende muumule bweru waliyo emirembe musavinge mugende bw'oba okiwakana genda obuuza Amelia bayira woosula na mu nnyumba ya Amelia. Genda obuuza Amelia omubuuze wamma mama nti owulira otya. Ajja kuteramu awo akayimba kalipuso kali omukazi amanyi kalipuso alinga atalina ggumba. Ali mu mirembe gye. Gw'oli awo obonaabona ne social media bulamola abo baba naakuddamu. Segirinya mbusegirinya musajja gwe birivumbuka ne Museveni tubawadde omwaka mulamba. Tetubawadde mwezi
tetubawadde mwezi kubanga era obujulizi temubuyina tubawadde omwaka naye Segirinya ne Sewanya na Bafulume badde waka tubawadde omwaka mulambanga munoonyereza. Museveni, Kandiho, Kayihura ne Muhoozi be batema abantu b'e Masaka. Be bakuba abantu bibomu ebikadde bibaluse ate ku City Square tubadde tuli awo Jubilee Park Jubilee Plaza wano Parliament sawa eyo ku Parliament nagirangira wiki sezi ne mbagambe ejja ku Parliament nali ngiranze mu parking kubanga baali bajagala mu parking ne bagiteeka ebweru. Museveni, Kandiho, Kayihura ne Muhoozi bantu bana. Kyova olaba abavunaana Segirinya tebalina bujulizi. Nze alina obujulizi wendi. Mukwate abo abantu mbaleetera obujulizi. Hey, kubanga era n'obwaba Segirinya mubunoonya bali munda mubakwate mbaleetera obujulizi. Naye mulaba ebintu ebiri muwulira. Abana be bavunaana ne bano bo baba ekonzeemu. Wulira waliwo omulamuzi gwe baali bakuba jjo amasasi ku Buwama Road bamuyitaani erinnya lye lyannema n'okunnema yenda yambaje. Waliwo n'omulala wuuno simanyi Jenerusi Aluvigiza simanyi Aluvigiza naye bannange Rwanda yo tewaliyo misango Aluvigiza muki mbwaganye n'okulabikira ku kamera yeekweka ki lwaki yeekweka kamera bw'aba wa mazima na bwenkanya lwaki yeekweka kamera kuba yo gavumenti emumanyi lwaki yeekweka public lwaki yeekweka public yeekweka ki era ebyo bye bagambye naye omulamuzi leero abadde wanjawulo nnyo era agambye ebiri byonna abiganye omusango gulina okugenda mu maaso era balina okutandika okuwoza ku Lwokuna mbuffe tukube engalo. Omulamuzi akikoze nedda liifunga nze ndi musambi wa mupiira liifunga anaasaliriza liifunga alina ttiimu gy'ayagala egobe asooka ginyigiriza. Buli lwakola bwati namwayero kadi otematema bano wano guddeni noguddeeri bwe bayabula bwe bati offside. Bagamba omusajja nga mukambwe omusajja nga atunyigiriza bonna ne batandika okuyomba naye liifu kati kiki ekyo kyokola liifu kati tulaba kakiti awo nzimba dingira ne bayombera eddakiika nga 30 mwezi kakati mu ddakiika esembayo mmwe muli awo mweyagala liifu muganda wange mukolamu obukozi bwe mutirifu n'agira akanya kati ate mmwe munoyomba kinga obwedda anyigiriza bali ate okukola bwati ng'alumbirawo kipa red card ate nga substitute baweddeyo kati nga mufunayo awo Sekakwerega omu nga yambala ebyabakipa ng'ayingira munda nga bamupulesinga kamu 0 nga babakuba omupiira kasitoola baliifu tiimu gyasinga okunyigiriza nga mumanya gyawagira mbabuulidde oyo omulamuzi teri kumupuleyizinga kuba talina kye yakoze nga bwe yali badde alimu amagezi yali badde agamba bwati oluvannyuma lw'ebbanga lino nga temunnaba kukuŋŋaanya bujulizi nga nkozesa obuyinza bwange mbatadde baddeyo mmwe mugende munoonye obujulizi mmwe mudde ewaka. Naye atya ne kamera gavumenti eyamulonda emumanyi yeekweka ffe amanye ekifaananyi ky'oyo omukazi mu kituwa simanyi oba mukazi oba musajja Jenerusi alivigira oba ye alivizira oba ye alivigira ayina ekifaananyi kituwe n'ennamba ye mu gituwe yeekweka ki agenda okusala amazima n'obwenkanya yeekweka ki mutuwe ekifaananyi ki obwo bubbi kubanga baagala bagambe ate bamunanga agubasingisiza Duli bwe yagananga mwasanyuka Duli era baalaze road mayor n'ogundi nga bamwenya mulaba bwe tubalina ekyo leero luno bukyanga tutandika naye leero luno nedda ffe abamanyi politics ali mu kkooti awo
oyo omukazi agenda kusimba akanya agenda kukuba Seggirinya akanya kusawe esembayo mbabuuliridde wano omukazi oyo bw'abanga wamazima na bwenkana ayimirire mu kamera asala amazima agenda asanga Sebutinde ali mu ICC wayi yayimiriranga aniseka Sebutinde yayimiriranga mu kamera nasala omusango ne ICC nekiwulira netula ne batunulira emisango gyonna egisaliddwa ogwo omwaka nga ne Sebutinde y'omu ku basinze ebyo eby'amateeka tolowooza nti bibeera bya Uganda yokka omusango gubeera mu Uganda oli najja n'agamba mu Ukraine mu 1997 omu MP agenda n'agenda inciting abatembeyi naye bwe yagenda mu kooti omulamuzi yagamba kiyakoze kituufu kubanga abatembeyi baali balwanira ddembe lyabwe so owekitiibwa ku lwa president eyo nono MP talina kiyakoze ne bawandika okusinziira ku musango gwe Ukraine mu 1900 noguno ogwawana e Kampala nga tuyimira ku gwe Ukraine tukutadde okitegedde kati omulamuzi yekweka kitayagala ICC mulabe agenda aweerezeko mu ICC yekwese eki bubbi obwo bubbi teri kirala ajje mu kamera bw'aba agenda kusala amazima ajje mu kamera kubanga senga babadde bagamba nti omulamuzi bamujje wa mu nsi ki tamanyiddwa ne gavumenti temumanyi UN yemulese kakati yekwese gavumenti esobola omutta twala ne batugamba omukazi ono agenda kutuwa obwenkanya kubanga atidde Museveni omutta naye ate Museveni yakulonda akumanyi wekwekani omulala Museveni yasinga obutemu akumanyi wekweka ki onomwekweka kyogamba osobola okwekweka Museveni gwe mukazi gwe ani yakuwa omulimu ye Rwanda tewaliyo misango omulamuzi aganye okulabikira ku kamera zaffe era alabika ali ku saidi ya Seggirinya amazima ga Katonda mu ggulu agambye kakibe ki Seggirinya ku lwokuna alina okubeerawo mu buliwo ate n'omusango guwulirwa tetukulaba ayina ekifaananyi kya Alizivigira ayina essimu ya Alizivigira ng'oli mutabani we oli muwala we oli bbaawe oli mukazi we simumanyi oba musajja oba mukazi mubituwe tumuteke ku social media ng'etteeka terinaba kujja waliwo abati etteeka munnange nandibadde mukuwa ne munnange etteeka bimpe ng'etteeka terinaba kujja nza atalitya njabiteeka ye etteeka lwe linaayita nserekatiisaani shia abati abaafiira mu zzaaliro benzirako babiri baafwa abo abaafiira mu zzaaliro bino bye baali batya nze ataabitya I survived abaganda bagamba eyatya okwogerwako yafiira mu zzaaliro eyatya bino abaali batya Museveni bafiira mu zzaaliro wawe omwana wange munnange mbadde nakamuzala naafuwa oyo yatya Museveni muleka wumule mirembe atatya Museveni ajja yazaalibwa Museveni asuubirwa okwogera olwaleero naye sebera eri abamulinze ne bannayuganda sebera eri abamulinze oba agenda kuyogera kikati busiru Museveni takyalina kintu kyayinza kwogera kigatta ku ggwanga yabagamba talina solution yammwe byonna byagenda okujja okwogera agenda kutiisatiisa oba okulimbalimba Museveni takyalina solution kubanga naye yennyini solution gye yeeyinako Yurino Baga takyalina solution ku bulamu bwe alinga Felix Kulaije bannaye bwe muba mwekalakasa muyambe Felix Kulaije Museveni Felix Kulaije agenda afuna obujjanjabi naye bannaye kitetusooka Kulaije kuba ye Ssaabasajja Kabaka alabika ali bulungiko yo PDF mutudde Felix Kulaije afuwe Museveni Felix Kulaije naye mukama saasira Kulaije musajja tuba mwogeza ebyekisiru gwe baawa obutwa yasusumbuka yayubuka yakunkumuka yafuumuuka feesi oba eri etya Felix nkusabidde mu linnya lya Yesu genda wennyike mu Yorodani emirundi 7 akasusu kadde akasusu ka bebi oddeko akasusu ka bebi genda wennyike mu Yorodani emirundi 7 bw'oba toyina Yorodani
teeka amazzi mu bbaafu genda ogule ebbaafu ati kuba kati gwe kimanyi oli wa shawa teeka amazzi mu bbaafu wennyikemu bwoti onaabe emirundi 7 mukama akusumulule erisa yayogedde gwe nayamani genda onaabe mu bbaafu ye emirundi 7 olaba oba tootereere bwoba ogaanagaana ne nayamani yali agaanye ate bw'ogaana ze ngenda ofuumuka nze nkozesa molini skin care bwoba ogaanagaana ye nkulumirirwa oli mwana wa nnyabo oba onaaba naabo oba tonaaba naaba nataani ono bannanga akuba naye abakulembeze njagala obbabuuza lwaki temujjawo bujja ekibaleetera okuboogerako obubi lwaki muleeta buleesi tteeka erigaana abantu okuboogerako lwaki muleeta buleesi mateeka agatukangakanga lwaki temujjaawo kyetuba twogeddeko ekisooka ebyo ebifo bye mulimu byo baabasibirawo natti nti kakati sipanda eyakusiba yabula oba yanaaba tekyasobola kusumululawo kubanga waliwo ekintu kyebasiba ne basiba ng'olina kunoonya eyo sipanda ejja esumulula ogu natti ogwo bakusimulewo mulizayininge mugende temwagala boogerako ate temuva mu bifo gwe si mubeera otya ne bakuvumira omwaka n'ogwokubiri lwaki baba bakwogerako lwaki kyekibuuzo musooke nga mwebuuze amateeka tegagenda bataasa kubanga amateeka gonna ge muleeta gabataasa butaasa mbusimanya anaagobwanga mu gavumenti kakati ate oluffe abatakolangayo mu gavumenti ekitegeeza ffe abatakolangayo era nga tetusuubira kukolayo ffe tukkirizibwa bavuma ffe tukkirizibwa kubanga era ebigu kyemuva mulaba nga mukuliyetinze opposition mu kabineti zammwe Buganda parliament olwokuba tebalina we bayisa birowoozo byabwe babireeta ku social media lumbu yejeba ate lumbu yakwata essimu w'omukubira abeerako oba lumbu ye teyeebaka egendo gira bwoti gwoba okubanga alo nomugamba mbadde nkyakukubira bukubizi nkukutte kiki kyobadde ogamba nze mbadde ŋŋamba nti katikkiro aganye okujjanjaba kabaka lwaki twabadde mu lukiiko lwa Buganda bino byebyabaddeyo bakabineti minisita ba Museveni oluva mu kabineti wepa ati alemeddwa byogera omusajja yeteekako olukomera mukambwe ennyo ajja kukuba essasi mu kamwa tolina weoyogerera gwe sirika toddamu kwogera yagamba ono omusajja gundi Filbert Baguma Filbert toyogera ekigambo Filbert oli muyeekera kati bwe bafulumaawo ng'agamba nti ennamba ya ASP ogisanga mu bbanga ng'ezunga +974 33 93 96 39 halo yegwasimu owire ate nonno muŋŋamba nnyo bwemba siri wano ng'alinga atali gwe tubanga oli mbega ono admin yegwe ASPA wamanze mbadde gamba Museveni yayonse embwa Museveni yayonse endiga nga ffenna tulaba Museveni yayonse endiga ate katagenda yonka embwa naye nga yakuse tuliiti naye toyogera nti nze ne mugamba naye lwaki sikwogera ensi nekuwa engalo sokolindeko kana kasajja kazibu nnyo gwani nze SFC enamba ngisomera gwe togisoma ku mpewo nze RO mu kikaaga byonna nabikuwa olw'okuba ewammwe eyo mubatuulidde teboogera kyova olabanga bw'oba oyagala eggulire eritaliiko kaswakkulizo genda ku social media bagamba bugambi naye bannange saate nno oyo omwana yakyogera yakyogeraku wamma naye aba yabijjawa ate yabijjawa tubijja mu bbo tubijja mu baminisita tubajja mu bapolice officers bannaye mbadde saagala poliisi omanye poliisi erimu enkwe mbagambye mmwe basajjamu ne mugeza ne mundyamu olukwe nja basalako emitwe badipisi bagambye nedda munaye totusalako mitwe bambi tugenda kuwa emmundu mukakasa
mumpe namba yammwe mumpe namba zammwe ne bampe namba oli kasa kuwa job namba najikuwa service number eyo tebagigaba nomubuuza mpe namba ya mukazi wo mukubireko gwe bawe yani nabikunyonyola bulungi ng'omanyi oyo muntu mutuufu kwegamba mwe mulowooza buli yajja gwe tuwandiika buli yajja gwe tubuulira ebyama badipisi batuwadde emmundu badipisi aba naye bwe mugaana okusigala ewaka temuddamu okunsaba emmundu mbabuulidde nabagamba mmwe bwe mubeerawo ekyokutandikirawo weekiri emmundu twazigula na ssente zaffe nga z'abannayuganda mundu z'abannayuganda ate twebuuze muno bulijjo omusolo guntuwa gugula mundu ate kati tutuuse tuzeetaaga ate mbw ate ffe tukwate ezaffe tukola mubawarabu tugule mundu ate nga waliwo ze twagula mu misolo ab'ebbengazi si bwe baakola ze baagula mu misolo ze baakozesanga buli agenda tadda buli agenda ebbengazi ng'agira apaakinga ng'agabira abaana badipisi basatu batuwadde mundu mbabuulidde yo UPDF eri wali erinze bulinzi yo yamaze dde okutegeka buli kimu ngenda baleeteranga data yowa UPDF akoze fujjo ku muntu erinnya ne service number obitekemu olaba obanga siye mbabuuliridde wano basajjamma muddemu mukole fujjo muddemu muto abaana baffe makerere muddemu mukole ebintu ebyo ebyekisiru bye babakozesa akasajja akabakozesa tekakyasobola kusiba musulo katambula kakunkumuka kabakozesa ebintu namuta omwana ow'emyaka omwana atazadde nakuzaala tiyaleseyo yadde olubuto omwana wa munnamu ali mu mwaka gwakumeka mutaddemu ssente ne mumuta mu bintu ebyekisiru ku kantu akatakyalina pata mbune etteeka lya social media munteekeyo munteekeyo eruzira munteekeyo erinnyerege muliteeke eruzira muliteeke w'omulamuzi ate abalamuzi so ziteddi kyeye yawandiika ku mulamuzi ani Katuusi namuwandiikako ebyo ebyenguzi namuwandiika ne bamutwala mu kkooti ya Katuusi Katuusi abaali bwati nga bamuleetedde so ziteddi kyeye yakwata bukwasa akawulire ke yamuwandiikako n'akamuweereza wali mu gundi so ziteddi kyeye n'amanya kati bano abasajja bansi kasita yazitomako bwati ng'omusajja kyamutegeeza onzijukidde baasi basse ziteddi kyeye yagenda okuva nga yenna ava mu nsi y'abakwerege nga yafuuka mukwerege paka lwe yafuwa nali nkola ku New Vision mbimanyiza ndi munnamawulire batugana ng'osoma amawulire ate kati sawa yakola ate osoma amawulire nze nveewo nga sigasomye nze nveewo nga sange ku mwenga ate nga sange eri kugundi ku ludo ate nange akola mu New Vision ate bansange ku ludo nga nsoma amawulire nze nabagambanga no mukyali awo kino nabo obijjawa kuze nkula mu New Vision era nga bajja ne wakawama jangu amakiki ekiriyo nga nze mbawa headlines mu Kivu makere Kivu lugendayo babuuzi Bulamba Road omugenzi Bulamba wumula mirembe wamma muzeyi Bulamba ngenze mu kigambo kya Katonda Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaza olunaku lwa leero Mukama tata nkusaba okukosomesa oyigirize tugenda mu kigambo kyo tuli mu Bafilipi sura 3 olunyiriri olw'omukaaga olw'omusanvu n'olw'omunaana Mukama jangu otusomese mu linnya lya Yesu bingi bye tukola nga tusuubiramu amagoba naye nga butaliimu Mukama nkusaba ojje otubuulire ebirimu bye tuba tukola mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina. Now waliwo ebintu bye tukola nga tusuubira nti birimu amagoba nga bye tugenda ofuna amagoba naye nga tutabudde nga temuli magoba naaka ne tulekawo ebintu ebirimu amagoba bye twandikoze ate ne tubiyisaako amaaso. Pawulo yawandiika Pawulo bwe yali atandika essuula eno yagitandika agamba abooluganda mbawandiikidde kubanga era mbaagala nnyo naye nga mbagamba nti musanyukire nnyo Mukama. Nze sisobola kukoowa kubawandiikira kuba buli lwe mbawandiikira nkimanyi nammwe mufuna essanyu sisobola kukoowa kujja wano nze kubanga nkimanyi okujja kwange wano kulina kye kukola. Pawulo yabawandiikira Abafilipi nabagamba sisobola kukoowa nze nja babuuliranga naye mwekuuma embwa ate mmwe nno mulowooza nnimba kubanga omuntu ajja gamba ate wira atandise ovuma abantu embwa. Bikkula Abafilipi essula 3 olunyiriri olwokubiri nabadde sirwendeese
naye ate kakati nesanze nange ndugenzeemu. Abafilipi essula 3. Mwekuumenga embwa, mwekuumenga abakozi ababi, mwekuumenga abeesala. Mwekuumenga embwa. Bannayuganda mwekuuma embwa, bannayuganda mwekuuma embwa. Waliwo abantu ng'obalaba bwe bati bali mu kyaki naye nga mbwa zize ebbaluma. Mwekuume embwa ziba n'emimwa bwe giti. Kasita olaba embwa nga erina omumwa bwe guti, eyo gyekuume, mwekuume nnyo embwa. Bayibuli yeyogedde. Naye bannange Pawulo yali musajja yabuuza Abagalatiya, ate mmwe abasirusiru ani yabaloga? Kakati ate bano Abafilipi ng'agamba mummwe mulimu embwa. Mummwe mulimu embwa naye muzeekuume. Naye olunyiriri lw'ensinga olwaleero, olunyiriri olundeese, Pawulo yasomesa n'ayogera ebigambo bino. Nagamba waliwo ebintu bye nakolanga nga mmanyi obudde bugenze. Nyina ebintu bye nakolanga nga mmanyi nti mmwe muli amagoba. Kubanga nze ndi Mufalisaayo, nabeera Omufalisaayo, nakwasisa amateeka era nga nsuubira nti era bwe nakwasisanga amateeka, we nabeeranga mu mateeka nga njiganya Kristi, nga njiganya Yesu, n'enjokya n'amakanisa, naye nga wakati mu mateeka nga siina musango. Abantu abakola amateeka ne gaprotectinga abakozi b'ebibi. Pawulo akisomesa. We yabeerera nga akola effujjo, yalikolera mu mateeka, natta abantu, n'ayokya amakanisa, n'akola effujjo. Olw'okuba yali Mufalisaayo, olw'okuba yali n'abamateeka bali abamutuma, bakutuma gwe n'omenya amateeka ne bakuprotectinga, naye nga gwe mukyamu. Ne bakutuma n'ogenda otta omwana w'Emakerere. Nsereko ne bakozesa Nsereko okutta Chairman Kakooza, naye nga Nsereko alina n'etteeka lye babaga, naye nga Nsereko agwana kalabba. Kati Nsereko agwana kalabba. Naye olw'okuba mu Bafalisaayo ngo omenya amateeka wali toba na musango, Pawulo amala kutuula n'eyeddamu n'agamba ebintu bye nakolanga byonna bwalinga butaliimu temwali magoba. Byonna bye nakolanga byali bikyamu. Naye mmwe mumanyi ebyo ebiseera we nakoleranga n'Ensereko nkubba akalulu nga nze onkwatako, naye nga ndowooza kyenkola kirimu amagoba. Nalabirawo olwo bwe bankwata ne bansuula ku kasasiro w'e Kampala. Katonda abe nabugabo bantwala ekiteezi, Katonda abe nabugabo bantwala ekiteezi, zikalooli zindye. Oba Mukama yannyamba atya ekomyewo. Banaye munsonyiwe simanyi kikiri ku netiwaaka. Waliwo ebinsinga amaanyi nga binsinga okutegeera, kati awo mba sinaawo solution. Now, Pawulo agamba bw'ati nti wakati mu kunyiikiranga, okuyigganyanga ekkanisa, nalabikanga alina kyakola, ng'era nninga ataliiko kyakunenyezebwa wakati mu mateeka, nga ndabikanga atalina kyakunenyezebwa. Naye olunyiriri olw'omunana, olunyiriri lwa 6 nti mu kunyiikiranga njigganya ekkanisa mu butuukirivu obuli mu mateeka. Owulira, mu butuukirivu obuli mu mateeka obeera nga atuukiridde mu kintu ky'okola, obeera nga atuukiridde ng'olowooza ky'okola kyekyo, nti ng'alabika nga atuukiridde mu mateeka. Nalabanga nga siriiko kyakunenyezebwa, ng'olaba toliiko kyakunenyezebwa. Nsereko yayimiridde ng'era yenna ayogera sebasibye n'ettaayi, ate MP awulirira ddala olwo ateesezza amagezi. Naawe leeta tudibeyitinge, kubanga ekyo kye bayita paalamenti. Gw'oleeta obusiru, oli najja dibeyitinga, asinga obusiru n'akiyisaawo. Baatuula ababaka ba paalamenti ne bayisa etteeka nti social media tumutegeko ssente, mobile money tumutegeko 5%. Omusajja ne kitwala omusajja omu okuva e Magere n'agamba this tax must go. N'agenda mu nsi y'abakwerege n'akuŋŋaanyayo awo abakwerege
ne bayika ne bastorminga Kampala abakwerege kolo lunaku lwali lwabakwerege baba abakwerege baba abakwerege bayambuse baba kutenu ani edi mutu aganye edi mutwe akubye musajja ngumi akubye ani bakaleke siraje ani bakaleke bamukubye ngumi Bobi Wine adduse abakwerege bonna ne basaasana parliament egenda okuddamu negamba wamma tetwagambye 5% twagambye 0.5 naye ng'omusajja waluswaka yagamba atasobola gundi 5% agenda afue ye yaleeta ekigambo okufuwa bo bwe baamala ne bagamba bwe bati naye supiika kati ffe ng'ababaka lwaki tetusasulira omusolo gwa social media lwaki temutuwa data wakati nga bakoze amateeka balinga abakoze bye naye nga bakoze bya kisiru naye nga ne bamala nga bo tebasobola kusasula ogwo omusolo juzi nali nsindika essente za Steven ne bantema ssente emitwalo 3 mu mmeka nengamba kiso tugenda okubibala nga 0.5 bansaza emitwalo 3 n'ekitundu kati senga yali 5% sikunsana mitwalo emekejo okitegedde naye Ssaabakwerege ekiseera ekyo yali Ssaabakwerege naye kati musajja mukulu commander in chief of the Republic of Uganda His Excellency Kyagulanyi siddamu okuli omuntu amuyita omukwerege abakwerege ffe twasigala eno mu nsi y'abakwerege ffe tubuguliriza uli commander in chief ne bastorminga ekibuga naye nga bo bwe bagenda obiteesa wali balabanga bateesezza ebyamagezi era Uganda egenda kufuna omusolo ne bamala ne beebuzaabuza abasajja bali batubye gwe bw'owulira 5% ogamba ate 5% omanyi 5% kyetegeeza olaba ne bwe twadda ku 0.5 osindika ssente n'osigaza injale osigala okwatiridde olubiriizi nga 0.5 ekumenya olubiriizi naye mwenno musaaga kati nze kyova olaba nkeera wali ku kisaawe ne ngamba pilot anti ogenda Uganda togenda Uganda kwata zino ssente za mamebe ozimutwalire bukolokolo siyagala bintu ebyo zimutwalire tekuli 0.5 kuzine kati airways buli lunaku erandinga entebe ne mugamba genda omutwalire zino luno 10 enkyaguleko obutungulu kati lekanjira nkola ezennyanya zijja kujja enkya ate kati awomba sikoze nnyo nze ngagawaze mu 7 mbw abachwezi bo tebakola balya buli omwana yagembwa abakazi abaganda bakaluba emibiri balinga basajja bannanga abachwezi bajooza abaganda wulira olunyiriri olw'omusanvu naye byonna ebyali amagoba gyendi ebyo nabirowoozanga kufiirwa olwa Kristo mwe basajja gwe musajja gwe nawe mukazi gwe waliwo ebintu byolowooza nti obikola nga magoba Pawulo yali abikola ku lwa Kristo naye yagenda okukizuula oluvannyuma nga byonna butaliimu olwa Kristo yakyuka n'abireka gwe wenna ali mu kubonyaabonya eggwanga ng'olowooza mbu obikola olw'okuba ki njagala okyuka ove ku by'okuweereza abafalisaayo abo okubonyaabonya bannayuganda okyuke amagoba gali mu kukolera ggwanga kyova olaba nga babavuma Nakiwala Kiyingi bwe yali minisita wa Kabaka ng'akyaweerereza wansi wa inginiya wa Lusimbi Owekitiibwa Daniel Muliika ani yavuma ku minisita wa Kabaka why now mwe mwawulirako ku mawulire ga 29 nga bakuta abakungu ba Kabaka omusomize wa Malabbalu nabba abakungu ba Ssaabasajja Kabaka abakwatiddwa tebannaba kulabika Medadi Lubega Sseggona akulira ebyamawulire Mengo Medadi Lubega Sseggona akali amaggwa
omukungu Nambooze Betty ow'emukono naye ng'ekibuga kyonna ensi yonna esirika wamala baluna banaloka kusobera eggulire musula y'omutyano bannaffe abatuwuliriza amawulire gaffe okuva no ku CBS Mbulanga Emmengo omusominze wamala balunabba abakungu ba Ssaabasajja Kabaka ow'ekitiibwa Ronald Medard Lubega Sseggona n'ow'ekitiibwa Nambooze ne Charles Peter Mayiga tebalabikako abakungu ba Ssaabasajja Kabaka ne baminisita bannange nga buli n'enkoko tekookolima ne bwe zibasawo ezisawange n'enkoko tekookolima abakungu ba Ssaabasajja era babuze naye munnamateeka ow'ekitiibwa Lukwago Erias Lukwago akola kyonna ekisoboka naye agaakagwawo gagamba Nambooze bamusanze mu kkomera ekyenjojo kuffe wangi ate ekyenjojo nayo kyew'emukono naye we twogerera Charles Peter Mayiga tannalabikako n'akalya amaggwa Medard Lubega Sseggona emmere n'owulira ng'ebyenda bikutokuta abakungu ba Kabaka kiki emisango gye babavunaana baatendeka abayeekera mu bibira by'egindi naye n'abayeekera babalumiriza kuffe bannange ng'obunkenke obuli ku bakungu ba Ssaabasajja Kabaka naye kati beera omukungu olabe kye tukukola why now nga luli twasula nga tetwebase nga gavumenti ebakutteko why now mwe mwalabako oyo muwala gundi oyo Nakiwala Kiyingi minisita wa Kabaka Nakiwala Kiyingi bannange ne kalyoka kavaayo nogamba ne bannange bane maaso moja yali yalaba omwana oyo namuwa omulimu Nakiwala Kiyingi agenda okumwenya bwoti nogamba yeye kwegamba zimalayika zikola Mmengo oba bwe yagenda mu NRM omwana bamuyira acid oba NRM yakola ki omwana oyo ngenda okuddamu omulaba nga atunula nga Felix Kulayigi ono si yali omukungu wa Kabaka naye lwaki kati mwe kitemukyusa bye mukola luli mwatusuza nga tetwebase guninga omuntu abakutteko mwatusuza nga tetwebase nendyoka nkuwulirira obunkenke banena kuwulirira politics 29 abakungu ba Kabaka bannange wamala balunabba yasoma eggulire gw'ataaliraba osubwa waffe eyo waabeerangayo ebidongo waliwo akatawuni nga wali kidongo ono ataddemu Basudde ono ataddemu Sebata ono ataddemu Gundi ono ataddemu Loketo naye nga ku ssaawa 8 asinga omuzindalo omunene agufulumya n'agukkata wakati mu tawuni bwe bonna ne bajjako n'olyoka owulira Charles Peter Mayiga Medard Lubega Sseggona bw'asirikamu ati amira omukka nga tawuni yonna ejabweho muusulayo mutyano bannaffe abatuwuliriza naye kaakati lwaki naawe mmwe bennyini musooke mwetereeze etteeka terigenda bataasa musooke mutereere bw'oba oyina ekiwunya awaka ne bw'onoogula ensawo ya dduumu ensawo ya dduumu enswera zijja kujja ebyo bye mukola muleeta dduumu ku kivundu naye nga mukireseewo mwetereeze ffe tuteme mwetereeze tugende tulina ebyokukola bingi naye ate waliwo kati ebitusiba tetusobola bikola nga wakyaliwo kino bannange oba netiwaaka enjagazaaki kati Olunyiro lw'omunaana naye era n'ebintu byonna nabirowooza ng'okufiirwa olw'obulungi obungi obw'okutegeera Kristo Yesu Mukama wange ku ebyo nafiirwa ebintu byonna era mbirowooza okubeera empitambi
ndyoke nfune amagoba ye Kristo. Pawulo agambe bwe yatuuka bwe yategeera Yesu biri byonna yabireka era bw'abirowooza akawulirira ddala nga yali mpitambi yennyini. Bw'abirowooza bye yali akola luli abirowooza okubeera nga amazima gennyini mpitambi bye yali ayita ebituufu bye yali ayita ebirungi. Ng'amaze okutegeera ekituufu mwe basajja mmwe abali mu gavumenti ya Museveni senga mukyusa ne mutegeera ekintu kye mukoze Uganda mujja kukizuula nti mpitambi yennyini. Mujja kukizuula nti mwe muzize eggwanga lyaffe emabega. Ne mumma eddwaliro ly'emulago ssente ne mumma abasawo ssente ne mugaana okugula materials mu malwaliro instruments ne mugula amamotoka musooka kugula amamotoka ga parliament. Abantu ne bafa. Mpitambi yennyini mukoze mpitambi mu Uganda. Gavumenti ya Museveni bubanga wali buba walinga oweerezako mu gavumenti ya Museveni okoze mpitambi. Pawulo bwe yabirowoozaako yagenda okkizuula nga mpitambi yennyini. Empitambi ndowooza mugimanyi. Leero ndi Muganda lwa butayambala kyovulaba leero siyambadde nnyo gundi. Kati ebintu batuyigiriza okwambala. Olwalwedi lujja kuba lulala leero si lwalwedi. Ekyo nakyo twakizudde. Tugende mu maaso ne tukola kati omuntu nga tekuli lwedi. Naye nga ate tuli ba lwedi era. Ebyo byonna bye mukoze budget yonna gye muyisa mpitambi kubanga eyamba mmwe. Ne mujja buli lunaku ne mwongerako emisolo ne mutunyuunyunta ne muleke empitambi ne mutwala ssente ne mutulekera empitambi. Kati buli muntu agamba okusabira pastor ansabira kiki munange esente zimpita mu buyisi totawana kusaba tule waka tusetinga economy empya ng'ennaku z'omwezi 28 ojja funa sente mu nsawo. Totawana kusaba totawana genda omusawo agamba teeka akantu kano mu wallet ogambe ayi jjajja bakulimba essente lwe walaba Kaseija nga amodola ku red carpet bwati. Kaseija yatambula bwati modo statue edda abawala sibe babizanyanga ebyo byabannalulungi gundi omuwala jja amodola modo statue gye kakusanga gy'osigala. Kaseija yajja bwati ne briefcase. Mbulwasoma budget kulu lwe bakubba ezo zikuyitamu kati. Kaseija yazitwala ku olwo mweyo briefcase gye walaba dwe bazitwala ne bw'onoosaba essaala gwe tuula butuuzi olowooze by'okola bwe butaliimu. Ebyo ebyokukeera ne mugenda ne muggula amaduuka ebyo butaliimu. Mulowooza biza amagoba tebebe biza amagoba. Bwe muba mwagala okukola Uganda ezza amagoba Byetusuubira politics mugirwanirire. Mwabali muzi gavumenti ezo mukoze empitambi njereere era muwunye empitambi ne bwe mwambala ne mutonnya muwunye empitambi. Ate ye Museveni awunye empitambi eyiye atambula nayo mwenna muwunye empitambi nga mukama wammwe. Njagala etteka lya social media liyite mulabe oba nnyina olunaku lwe nnasalako yadde n'olu inza okuva lwe nategeera amazima nafuna eddembe olwaleero ne bwenfa temukaabanga muserebuletinganga nomugamba oyawumudde mirembe kuba afudde ategedde amazima. Sirina ntuma sirina gwenkolera sigenda kwesimbawo sikisuubira naye wamma mwabe mawokota buwamamba tumidde kubangira kisoboka kubanga akamwa kange sikante nti bulina kunja kaaba nsobolokera kumachanga mpulira njagala naye ate kinsuzanga lisebase ne bwe sijje kati fute mutunyumiza simanyi tojja kwesimbawo kati eri atagenda kuddayo kwogera kubanga agenda kwesimbawo oyo si yenze. Nkugambye Museveni atambula ne pampa eggulo tewabadde meeting kuba yabadde alina okwebaka. Leero bakedde kumuwagalako anti alinga bakwata fayiro ne bawagala ku face eyo ne bayisaako fayiro gwole wagaddeko ejjinja ku jambiya eyo tugenda mu kibira tugenda kusaawa kwejo ne balyoka ne bamuwagala kati agenda kujja ina mugambe bana Museveni ng'akyali muto nedda bamuwadde vitamini bamuwadde empekeza vitamini Q vitamini X vitamini W ezo ezitalabikangako nalyoka azimira ne bamukuba ekiyiso mu muscles ne bamukuba kopagalo ne bamuteekako wanja amachakala nalyoka jja ngamba banayi Museveni mulowooza tayingidde 5 mwezi 3 kati ate
naye oluvaawo amanya olubirizi nga yeekwatirira bamutega nkondo babalimba. Nze okuva lwe nategeera amazima ganfuula ow'eddembe Museveni talina kyaŋŋamba. Kati aŋŋamba eki nti nowire kiki nze mwenna abaweereza mu gavumenti eyo mpitambi ne bye musuubira okuba amagoba temuli. Mwakera ku makya ne mutema evvuunike lya standard gauge railway eriruddawa East African Standard Gauge Railway. Olwaleero etemeddwako evvuunike egundi ejjiddwako akawuuwo. Kaakati mwetegeka okutuula mu tuleyini. Tuleyini egenda kukozesa abantu abagenda okubeera nga mufunye emirimu ku Standard Gauge Railway. Kati tekyali agyogerako. Eyo mpitambi. Jennifer Musisi yatugamba bw'ati, mufunye emmotoka z'ebiwawaatiro ezibuuka waggulu. Baziyita batya? Wireless car. Ne batuleetera pulaani egenda kuva simanyiwa emukono eserengete paka Kiteezi. Ne batulaga waya bwe ziyisiŋŋanya ne ŋŋamba naye yo nali ŋŋaanyi ogitulamu keboka. Nagamba eyo sijja kati senga kebe ekutuka. Eyo yo nali ŋŋaanyi era n'olwaliro singa sinaba gituulamu. Tutambulira ku waya z'e Uganda. Omusajja ayinza obbasibirayo waya. Kati wali weesembera n'agenda ateekawo ekyayi. N'ateekawo ekyayi kya bbogoya. Ne mulyoka muwamatuka ku kyayi kya bbogoya ne batabaziikako. Ezo keboka nali sigenda zitambuliramu. Naye Jennifer Musisi yatuuka kugenda nga pulaani agitulaze, sente aziridde alinga bujingo. Pulaani ya Pentagon ani ataagiraba? Pentagon eriwa. Naye Jennifer Musisi oli mu America oli awo. Jennifer Musisi woli mmanyiwo simanyi Cambridge simanyi bikoze bitya. Awo woogula emmere ku store wankumanyi. Jennifer Musisi mumanyi waali. Ne waasula mmanyiwo. Naye omukazi yatubba. Eyo mpitambi. Kati waliwo mukaalwabo ogwo Dorothy Kisaka. Kiri Kisaka kyennyini. Dorothy Kisaka kati yatubba. Akuba jjini n'egenda emuwanika eno. Difu n'agenda asitukamu bwati nga yipusaamu z'e Masaka. N'olyoka olaba Dorothy Kisaka. N'alyoka atambula ate alina security. Asituse eno bwati. Gambye omukazi oli ayambala jjini tosobola kukkiriza nti nayingidde ataano. Bakulimba. Bugendo abaana b'e Masaka bagenda ne basitula emmotoka bwe bati. N'olyoka olaba yipusaamu ne bagiteekako obutaala. N'ogamba ab'e Masaka muyiteewo tugende. Koyo naye atubbye zaatubbye wabula yonna mpitambi. Ani yali akoze mu gavumenti ya Museveni mu mumpaani? Nalabyani ebigakaniya. Sebigakaniya ani? Ono waabigwa tebiraze yani. Yani oyo omusajja ezera suluma yafwa. Musajja simwerabidde. Omusajja w'engulu eyo afulaginze off food. Awo okufulaginga emmere negende Karamoja nkugambye bakoze buli mwaka yanira fulaga nange mpa mu mpuube olwo mbuno bakoze nga mmwe mwaleeta enjala Karamoja olwo mbuno mukoze ebyo nno bibagenda okukola Central Region bagenda bakutula ate mwe bagenda bawa kamuwogo tani emitwalo emeka 38 gyamaze dde okuodalingibwa 38 mu Central. Kubanga enjala yo yamaze dde otuuka ebukomansimbi gundi anti mwagawulidde ebukomansimbi emmere enjala eri ebukomansimbi bane budde bwagenze dda kiprotiki ani kiputegeyi kati Museveni agenda kulya naye ekyemisana naye tamanyi na training gye bagikolera wabula kati ye muka Museveni yatadde dda ku achievement se Minister of Education and Sports Mama Magulu Bisambi wulira awangudde omudaali mu gundi ye newankubadde amagulu gaali gamuluma naye emidaali yagiwangula mu warudi wa champion of Zawati oluveeyo basala busazi genda mu Bungereza mu Olympics era nayo yagiwangula. Ezo zonna achievement za muka Museveni naye tebamanyi mwana gye yakolera training wabula kati babitembeeta everywhere. Ate ne taata we oli omusajja muzibu mu kifo ky'okwogerera ekyalo kyonna yagambye mmwe namwe mulabeeyo taata w'omuddusi mulabe kuba erigenda ewuwe mulirime mulituuse ewange mugende naye bannange taata naawe olimba omwana wa kyalo. Nze ndi mwana wa Buwama yenna ndi mwana wa Mpigi district ndi mwana wa Uganda mu kifo ky'okukola district yonna yagambye
mwansuubiza ennyumba ne munsuubiza eddiiro eba naye mulabe wentudde mujje muleme ekkubo lituuke wano nammwe mulabe eyo taata w'omuddusi wasula naye bannaye muzeeyi oli muzibu. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkobaza olunaku lwaleero taata nsabidde abantu bano balina ebibuuzo ku mutima balina bye babadde bakola nga butaliimu bakeera mu kibuga kukola naye bonna butaliimu amala okukola omwezi ne guggwako n'akubira munne nfunira yawo renti kati ate omusajja edduuka aligala ate siina renti wakakadde kamu n'ekitundu bulijjo okola tukeerawo wano ne tutuula ebyo butaliimu. Pawulo yagamba yagenda bizuula nga butaliimu otunda ente osasule renti otunda ente ewaka nojja osasula renti n'ogenda mu bbulaaka ne weewala mu bbulaaka n'oleeta n'osasula renti kyokka okeera kukola n'ogenda mu purayidi n'osingayo entebe nojja osasula edduuka naye olina amagezi mu mutwe. Ebyo byonna butaliimu kati tukoleyo ebirimu nga 25 26 27 mutuule ewaka tukole kati tutandika chapter y'okukola ebirimu. Bwe mugaana njagala omuntu ogaana ogenda okola okube ku ssimu yange okube ku ssimu yange nja kutendera obulungi bwa Museveni bannange ngendo batendera obulungi bwa Museveni mugeze mugende mukole ngendo okuwagira Museveni namwe mwewuunye mubulire na buli muntu abadde agenda okumpa emmundu kati batidde mubulire buli muntu mugamba aba abantu babi nnyo oyo bodyguard ye yangamba nti no wayonkembwa mwina njabba waayo mugeze mugende mukole mugende mukole nga 25 ati nyine namba ye nja musindikira omukwomu anti mwagala abeerewo ngenda musimba abeerewo kati buli mwagenda kutemama omwana yagudde eddalu mutabani wa Katongole yagudde eddalu ebintu ate kati abyogedde mubeereko ewaka mu linnya lya Yesu amiina. Mbasiibudde gwali ogamba nti Mukama bwe mpulidde ekigambo kyo nendokoka mu linnya lya Yesu amiina. Mbagala nnyo mu Kristo Yesu mwana wa Katonda ayinza byonna tusinkane enkya Mukama bw'anaaba yagadde. Bw'oba osobola okutukolerayo flyers emitwalo 15 gikola flyers 3 empapula 3 lulimu nga 10 so bw'oba osobola okutukolerayo flyers please tusaasanye Uganda yonna abantu tetwagala kugamba ate nze sina smartphone buli omu fly musange ewaka ewuwe. Tusinkane enkya mbasiibudde mweraba.